Mukulu Sekubuge wasuzootya nno mukulu ne Jennifer tuli mu bitundu eby'Embaale era nga abakyalo olunaku lwaleero mukedde bulungi nnyo naye ate amawulire amalungi n'amabi gali mu kitundu gali wano ku mulirwano Kibuku wetugenda okuba nti tusimba amakanda olunaku olwaleero. Waliwo nga sinagenda ku mulamu ogenda okubeera olunaku olwaleero kansooke n'omulamu omulala olunaku akawungeezi akajjo nga abaana ba cadets aba Kyakonye Primary School mu Kibuku District bamaliriza apyeroyo waabwe. Wabaddewo embeera etabadde ennungi wano nga Deputy RDC Mukulu Mulindwa ne Inspector of Schools bagenze okuba nti balambuula amasomero gano ngeri gye gali okukolamu naye kyabamazeeko enviri ku mutwe oluvannyuma lw'okusanga abasomesa abamu abasomesa abawerera ddala 15 nga bali kutuulira abaana ebibuuzo abalala bo nga bali kuwandiikira abaana bano answers ku blackboard nga balinga abali mu kusomesa. Kino kyawaliriza mukulu Deputy RDC ono okulabika nti ayita police era nga mu kavunganako abasomesa abalala abassuka nga 8 badduse naye 7 bo bakwatiddwa nga kwe kwabadde head teacher omukyalo ono owa Kyakonye Primary School. Mukulu Sekubuge ekyennyamiza kiri nti essomero lino Kyakonye Primary School lya government aided naye twagenze okuba nti tubuuliriza teririnaako mwana wadde n'omu eyabadde alina otutuula P7 omwaka guno nga n'olwekyo headmaster ono yeekobanye n'abantu abalala ne basobola okuleetako amasomero amalala 8 aga private nga ge gatuuliddeko. Kino kyaleesewo ebibuuzo bingi nga kituga nti abakulembeze ba disitulikiti ey'e Kibuku baaliwa okulabika nti bamanyi nti essomero lino terinayo mwana n'omu era nga twagenze okuba nti tubuuliriza n'ekirala nti essomero eddamba teriwezaako baana 8 omugatte. So abazadde baga nti baatoolako dda abaana baabwe oluvannyuma lw'okuba nti essomero lino lyali likola bubi nga n'embeera ya management ey'essomero n'abazadde baali tebakwatagana bulungi. Abazadde ne baba nga bajjako abaana baabwe wadde nga lyali lya UPE ne batwala abaana bano mu masomero agaliranyeewo. Embeera teyabadde ennungi nnyo era abasomesa bano 7 bo abali mu nkomyo bali ku poliisi ey'e Kibuku nga n'abalala 8 batandise okuba nti babayigga basobole okuba nga bajje babitebye nga lwaki babadde batuulira abaana ebibuuzo n'okubawa answers ku blackboard nga balinga basomesa obusomesa. Katulabe embeera nga bwe yabadde mu kitundu kino Deputy RDC ne Inspector of Schools nga bannyonnyola ku kye basanze ku ssomero lya Kyakonye Primary School erisangibwa mu disitulikiti y'e Kibuku. Nga abaana nga ba private bokka kati amasomero gabaddewo 7 amasomero 7 aga registeringa under that school nga abaana bali 164 nga abaana nga ba private bokka kati amasomero gabaddewo 7 amasomero 7 aga registeringa under that school nga abaana bali 164 to Kyakonye Muslim Primary School. And on reaching there, this school registered about 146 students, pupils, but all of them are coming from private institutions. The school itself does not have a single pupil in P7, and I quite think they don't have even children in P6. Now what they do, they gather these pupils and they bring all their teachers on board to write papers for the children. We found many teachers in one room, locked up there, and trying to write these papers. Many of them ran away, but we managed to get the students writing these papers that are the scripts that had been written by the teachers and sent to them in the classrooms. We got some exhibits and some teachers ran away, but we managed to get those people who were in charge of the exams and we brought them to the police station here. But because a school that is registered as a government school, not having children that are sitting for primary school, and you bring private schools to tarnish government's name, I think the directors of these schools and even the headmaster, the head teacher, this lady, should face the law to explain exactly what she's doing. Mukulu Sekubuge embeera bwetyo bwe yabadde mu kitundu kino eky'e Kibuku naye ba inspector ne ba DEO babadde nabo tebaliiwo nga babadde bakavanga mu kkomera ku misango gye baali balina olw'okuba nti baali babulankanya ensimbi z'abaana abaali balina okutwalibwa mu
mu drama national drama naye ate ne batagenda sente ne babanga baali bazirya so bagenza okudda ng'embeera eri mu district bwetyo bwerabika. Mukulu Ssenkubuga awo nga nvuddeyo era mu district emu ey'Ekibuku olunaku olwaleero President P.7 wagenda okuba nti atandika tuwa ye eya Bakutte South era ng'agenda tambula kuba nti agenda sinkana abantu ab'enjawulo naddala abalimi. Ajjukira Kibuku district yeeyo gye yatongoleza PDM era agenda kuba nti alambula abantu abafuna PDM alabe biki bye batuukako n'abalimi abalala ab'enjawulo. Agenda tambula mu district omuli Kibuku, Palisa, Butebo ne Budaka mu nnaku essatu zagenda okuba nti amala mu bitundu bino. Oluvannyuma tumusuubira okuba nti ajja mu Elgon region nayo era alawune ebitundu bino mu ngeri y'okunnyikiza wealth creation mu maka ag'enjawulo mu ggwanga. Byebyo Mukulu Ssenkubuga mbadde ozisobodde okuba nti mbafunira olwakadde kankuddize omuzindaalo tulabe muganda wange ow'e Kasese tulabe biki byali nayo.